Alright, mukulikeyo munaku enkulu mukulikireyo ddala zibadde nnaku eziri busy ennyo naye twebaza Mukama okuzituyisamu bulungi ate n'atuyingiza mu mwaka omujja ogw'emirembe magaliza 2024 ow'essanyu n'omukisa n'okwesiima. Kakati ensonga nnyingi nnyo ezyapeninze mu festival eno, omubadde n'ebivvulu ebisibadde by'amaanyi, omubadde n'ekivvulu ekisinze okubeera eky'amaanyi n'okwogerwako ekya Nkwakyo festival. Ekivvulu kino kibadde ky'omukulu Alien Skin, CEO wa Fangoni Forest. Bangi badde boogera nti ekivvulu kino tekigenda kukola, ng'era amaanyi gaabwe balinze bapime Alien Skin. Alien Skin yavaayo n'abagamba nti ekivvulu kino kye kigenda okusigalawo, either asigala mu ndongo oba agivaako abeesonyiwe. Naye ate ku buwagizi bw'omwamulaze yayimirire n'agamba kati agenda kubawa endongo ng'eringa etali ku family planning. Kitegeeza tune ku tune, tune ku tune. Bw'otunuulira Alien Skin ye muyimbi yekka mu generation eno eyakamerukawo n'ayimirira n'abeera consistency okumala omwaka mulamba. Okuva lwe yava ku Freedom City tazikizanga, tayimirizanga, amawulire gonna gabadde gatambulira ku ye. Ye muyimbi asinze okuba n'abakubi abamukubye nga bangi, omuli ab'amawulire abawandiika empapula z'amawulire okuli Ronnie Maka. Alien Skin yakutaddemu ka bracket omukuba nnyo osusse ate nga toyina musango, talina kye yakukola, talinaawo musango wakati wo naye ne because yakugamba tayagala music we omuteeke kukola tune ng'alaba ye talina waafunira n'obufuula empalana. Kati yeyembiranye eriwo Ronnie Maka, nkubuulidde omusajja mwesonyiwe, bw'oba tomwagala ng'omuyimbi let him be. So ne tutunuulira media TVs ezimu zimukubye ng'ekigenderwa kyabwe kumusuula. Alien Skin abadde n'ekibiina nakyo ekimwetisse. Ate abantu bano sijja gamba kibiina kyonna enijjeno, but abantu abafiliatinga okuva mu kibiina ekyo ekiri political nga baagala kumuteeka ku ttaka, naye n'asigala ng'ayimiridde. N'abayimbi abamu tebamwagala lwakuba tebasobola kuvaayo kuwogera. Why? Abalyako show. Talina kye yabakola, but because abalyako show kye kibatamwagalako. So amawulire gabadde mangi, abadde n'abalabe bangi nga bajja abamukuba, naye nga yagamba eno ye system yange ku ngenda okutambulira. Buli kintu kyonna ky'okola oteekwa okubaako ne formula ekuleeta kw'owangulira. Bw'otunuulira Alien Skin, TikTok eyamuleeta, then media nejja n'emulippira, naye already yali amaze okutuuka nga kajja amaze okukasamba, nga media eno main media ng'eraba aliko amawulire ne batandika okumujjangako zi interviews. We baleeta akamanyiro kaabwe ke badde baleeta ku bayimbi abalala n'abagamba tekijja kusoboka, buli ayagala interview tompita nsanga ku Fangoni. Ati nga muyimbi ye nga engeri gyagala okuzimbamu brand ye, gwe tosobola kuvaayo n'ogamba muntu nti nze njagala weeyise bw'oti omuntu gw'otaleeta. Abamu bamumistakeninga, but I personally witnessed ennaku z'omwezi nga 3 naliko ne Alien Skin ku Fangoni. Nalaba karakita ye eyaddala, muntu w'abantu nnyo, ali shosho, tosobola kukikkiriza. Is friendly, is a nice guy, alina omutima omulungi, omutima oguyamba abaana bonna abali awo bazayamba. So ekivvulu kyabaddeyo, abantu bazze mu ntandikwa babadde bajja mpola, but as time went on kisawe ne kijjula bwe kiti namungi w'omuntu. So Alien Skin webale nnyo, ye muyimbi yatambuliddeko amawulire ku lunaku olwa 31st ng'ensi yonna emutaddeko amaaso asobola okuyimirirawo mu Kampala n'ekivvulu nga waliwo enkuuka, nga wano waliwo Alien Skin n'afuna abantu, Mukama n'amuyamba n'afuna abantu. This guy is blessed. Era mumuteekeko amaaso abiri. He is building his own empire. Abantu abawagira Alien Skin tebamuwagira lwa kabampaane, bamuwagira because bali royal.
baluwa bano abantu ba promoter bemuze mulaba abeeyita ab'endongo abagisalirawo bamugaana mbu mu Nkwakyo taliiyo, manya mu Nkuuka taliiyo, najja ne yeeteekerawo ekivvulu kya Nkwakyo festival. N'abagamba kale bwe muba mutubodde eyo ffe katusigale eno n'akimeekinga. And I was very happy because yafunye abantu buli kaseera defying against all odds. Omuvubuka ono defying against all odds nga buli omu agamba tagenda kukimeekinga n'ava n'akimeekinga. Amule mangi gaze gamutambulirako, so ekivulu kyakoze bulungi, abantu babaddeyo n'abannamawulire abamu ne bajja ne bamuwagira abategeera amazima abayimiridde naye. Thank you so much guys. Mwebale mbagaliza omwaka omulungi ogujjudde emikisa n'essanyu, okweyagala n'okwesiima. 2024 ababeerere wa mirembe.